Amannya agange bampita Nnende Vicencio Abubakari. Ni muntu w'omugenzi Paulo Kafeero. Njagala kuggyawo ensonga bbiri. Ekyali ekintu kyange lwaki oluyimba lwajjawo lutyo. N'oluyimba olulala yasize zaali enteekateeka zange. Lwali lumu mukulu wange n'agenda ewaka e Masaba. N'asanga ewaka nga waliyo omusajja. E Masaba eyo walingayo maama wa Swazi bamuyitanga Nasuuna. We yasangayo omusajja oyo yamutumanga bintu. Mike Kafeero yagwanga bugwi waka. N'asanga oyo omusajja ng'ali mu kisenge kye mu buliri bwe. Ewaka n'akyawawo. Wayitawo ennaku yali Masaba ku kyalo Nkokonjeru. Manyake ananywa ye yajjanga ku kyalo n'anywa ku bwenge bwe nga n'ewaka tannabakola kikutuuka. Akasajja ne kajja kagamba ne mukazi ono namuzaalamu omuki omwana. Era ojjamu mpaki lwampaka. Tutudde ne Nasuuna. Nasuuna ye mukyala maama w'Abaswazi. Akasajja era ne kajja ne kagamba nkimye mwana wange muto wa Swazi. Aba akutte amuwaddeyo Buladina. Omusajja ne kamugamba n'oyo Swazi gw'ogaa nti wo si ki taata we Mudaama musawo muki Muganda. Wayitawo ennaku awo bbiri nga tukyali omukyalo. Omusawo naye n'atandika okompenyinga omuki omwana. Kafeero kyava anyiiga ne tutuula ne Nasuuna. Kafeero maama wa Swazi n'agoba Nasuuna ewaka n'abaana be. Ne bakola ki? Ne bagenda. Nasuuna n'agenda ew'oyo omusajja. Omusawo Muganda n'afumbirwa eyo. Era nze neewuunyiza okuba nga Kafeero afudde. Nga Swazi akomyewo nti mwana waki. Ng'ojja oweetegereza oluyimba lwa Buladina yakona ku musawo. Kubanga oyo wa booda yali avuganga Nasuuna ogende wa musawo. Yola ne Kafeero ne bwe yali afa yagamba muwulize nnyo ennyimba zange. Kye kiraamo kye nkoze eki. Ensonga ey'okubiri gye njagala naye eveewo yeeyita Bisirikirwa. Bisi Wakolo yanywa ku mwenge n'ayogera bingi. Nze kana nsanja sobola nakazaalira nze nkabbawo ki Bobbi. Kati Kafeero kyamunyiiza n'agamba taata nze abakazi bakoze eki bantamye. Obukazi obusiiwufu bwe bunzaalira bino bwinziba buki. Taata kyava amugamba mugobe. Oba Kafeero yakuba oluyimba sizizaani enteekateeka za muluwulirize nnyo yagamba nti nasonyiwa nesigenda nakola ki kwerabira. Kafeero kyamunyiiza nnyo kwe kugobaani Bisirikirwa ewaka. N'aleetawo saala birungi. Neewuunya Kafeero okufa. Era Bisirikirwa n'avaayo nti namwandu. Ng'olwedde yamugoba, ng'olwedde yalina mu bufumbo. Ekyali ekintu kyange yali alukubira maama w'Abaswazi. Twalina mu kirabo, Sootovo yali mu kirabo. N'agamba omwana ntimye mwana wange. Ate n'omulala gw'olina omukulu gw'oyita Swazi. Naye si wo wa musawo Mudaama era gy'ali Ekyaggwe. Gwe bw'oba owakana mugende Ekyaggwe munoonye taata wa Swazi. Teri wa booda atakimanyaawo Ekyaggwe. Aŋŋamba Nnende bwe sikomawo oŋŋamba nga taata n'anfunira omusika. Ekirala Swazi ne Buladina baddayo mu bika byabwe. Era nali manya akigambye ne bammesa kuba yabateeka mu back stage. Twaligaba. Tetemu yali musajja ati omugombo yali ambadde jento empale ng'emukutte n'akasaati ng'akubye ekikalu. Naye ate ekintu ekyo yakigambako Ssenkubuge. Yakimugamba. Ekyo kyo yaŋŋamba ekintu kino nkigambeko ani? Ssenkubuge siyansi. Omutya ani Swazi okutunda omuti Kafeero gwe yagamba omuziikangamu. Omanyi Swazi kyeki kye nabagambye. Kafeero we yali ali kumpi kufa. Yali agala mutwala ku kiggya. Tuyina ekiggya Ekyaggwe. Naye yagamba n'abaana bange tebajja batwala wa. Najja n'agamba ebiseera ebyo walingawo driver mujjukire yali Uncle Tom yali yakamufuna. Ne tugenda eyo mu kyalo. N'agamba nendora wano wali omuti guno
onyuma otya nga banziise wano nga nva mu ntaana ne mpumulira ku muti guno.